ebigoberera okuva olunaku olwajja lutatandisa okubaweereza ebikwatagana n'ensonga z'ebyokulonda. We tuli wano tuli ku Tale Center ya Kampala District era nga kati enteekateeka eziriwo abakulu balabika nga baagala kutandika okulangira ebimu ku ebyo ebyenkomeredde ebyavudde mu kulonda k'olunaku olw'eggulu mu Kampala Central division gye batandikiddemu amasekati ga Kampala. Tumanye ebifuddeyo byonna ebigattiddwa ebyasize nga bibalibwa n'okutuusa olunaku luno olwaleero nga bagenda mu maaso n'okubigatta. Kye tuliko wano tulinda abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda babe nga batuwa. I was saying that to the Senate, thank you. You have in a way contributed to the publicity of results, to the publicity of awareness, also in a number of ways. We appreciate that you have been there for electoral communication, more so when it comes to responsible reporting. Quite a number of you were asking, give us actual results, give us updates. We were saying we shall give you results when they are ready. Thank you so much for being patient. To the candidates, we had quite a number that were nominated, and thank you for keeping the peace during that time of campaign. This is how the results were scored. I, Abacha Rashid, being the returning officer for Kampala Electoral District, having added the number of votes cast as recorded on each declaration of results form in accordance with Section 77, Subsection 1 of the Parliamentary Elections Act, declared that the total number of valid votes cast for candidates are as follows. Agava Muzora, the party is anti, is scored 182. David Ruiz Rubongoya, nope, is scored 18,242. Kabanda Nisa Nabengo, NRM, she scored 22. Hello? Hello? She scored 22,332. Karuhanga Rina, independent, scored 124. Kasozi Abduwahab Jema scored 48. Kiua Ronald, independent, scored 122. Kushawa Susan, independent, scored 628. Rosie Abraham, independent. Independent is scored 4,973. Rwanga
Kampalan Independent, squad 179. Minawa Baruch FDC is squad 143. Muhanji Moses Kapere Independent is squad 1,919. Mutesa Mushin, Ecological Party of Uganda, is scored 81. Nakuya Aida, the party is the Democratic Front, she scored 344. Natuherwa Fiona Destiny, Independent, she scored 91. Kamale Idiwaswa, Independent, scored 58. Walangirira Abdallah, People's Front for Freedom, he scored 94. Sorry, he scored 74. 74. I repeat that one. The total number of valid votes cast for candidate, 49,538. Total number of rejected invalid ballot papers, 1,330. Total number of ballot papers counted, 50,868. The total number of spoiled ballot papers, 418. Are we there? Accordingly, as a returning officer for Kampala Electoral District, and in accordance with Section 77, Subsection 1 of the Parliamentary Elections Act, 177, I declare Kabanda Mutungo Ampuliriza ku Radio 4 webale nnyo balire ddala embeera gy'owulira Kabanda Mr. Nabengo, who has obtained the largest number of votes to be the elected candidate for Kampala Central Division constituency, Kampala District. We wish you well. Ampuliriza ku Radio 4 ensonsozi n'olw'ensonga eyo ndi wano Kololo ku Tale Center ya Kampala District. Gwe wenna awuliriza Radio 4 returning officer owa Kampala District amaze okulangirira Misa Kabanda, Minister owa Kampala, nga omubaka addako owa Kampala Central adda mu bigere bya Muhammad Nsereko abadde mu kifo ekyo wadde nti ku mulundi guno teyavuganya, wabula embiranye okusinga ebadde wakati wa Misa Kabanda munakibiina kya NRM ne David Rose Rubongoya munakibiina kya NUP, era nga range ebadde ya 1,205 wakati wa 2,500 ne 1,300, omu kwasingidde munne. So bwe bityo sofa bwe biyimiridde wano ku Tale Center eya Kampala District, era nga ye division gye basoose okulangirira okuva lekwaze wano olunaku lw'eggulo
ku ssaawa 12 ez'akawungeezi ne tusulawo era tusiibyewo okutuuka ssaawa zino nga zimaze okwera ssaawa 2 batandise okulangirira ebimu ku byavudde mu bululu obwakubiddwa bannayuganda naddala bannakampala olunaku olw'eggulo. So munnayuganda mpuliriza kitegeeza nti division ya Kampala Central emaze okuba nti ebyayo birangiriddwa mu butongole, ate kati tulinda divisions endala okuli Nakawa nga muno mulimu Nakawa West wamu ne Nakawa East, ate tugende mu division ya Makindye nga nayo mulimu Makindye West ne Makindye East, ate tulinayo division ya Lubaga nga mulimu Lubaga South ne Lubaga North, ate tulina ne division eya Kawempe, eyo yonno erimu omuliro muyitirivu kubanga n'emisana mbaddemu n'okulwanagana, mulimu Kawempe North ne Kawempe South era nga zonna zirimu ebibuuzo bingi. Essaawa eno ekigenda mu maaso ebawagizi ba Mr. Kabanda okubanga bagenda bayisa ebiggulu n'okuyimba ennyimba ezisuuta omuntu waabwe, ate wakati mu ssanyu nga bagenda bajaganya obuwanguzi bwabwe bwe bamaze okulangirirwako mu kaseera kano. Kakati tulinze kubanga kyendaba nti mu Lubaga bakyagenda maaso n'okusoma DR form